Okay, bwe yali afuluma eggwanga Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mu bigambo bye yagamba nti ngenze wabweru wa ggwanga Uganda si kukola kintu kirala kyonna kyonna wabula okwongera okukola omulimu ogw'okulabisa n'okulaba nga nnwanirira eggwanga lyange Uganda libe nga lidda mu mikono gy'aba civilians. Olunaku olw'ejjo oba ekiro kikeseza olunaku olwaleero eno mu Uganda twabadde nga twebase Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi babaddeko mu town hall meeting emu era nga bongera okukola ekyo kye beeyama oba kye beetuma okukola okulabisa. Bampita Kalirugambo Pro Max Simple MC. Njagala otambuze vidiyo eno etuuke ku buli munnayuganda ategeere Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omulimu gwaliko. Tukomewo tovaawo. Nakugamba eno revolution egenda kuvuganga yo bweyagala kubanga nakugamba revolution zonna zonna okutandika zibeera ne ba think tanks abatandika revolution zino. Oba tunuulidde revolution ya Uganda eyita mu democracy ne human rights eno egwa mu the capitalist side of the United Nations Security Council wegwa. Kati kitegeeza nti ebintu byonna byonna byogenda okukola oyina okubitambuliza mu dynamic era ebintu byonna byonna bye banaakola bina kutambulira ku bbo ekyo kye tukugamba nti revolution ebeera timeless. Omwana waba agenda okutuula P7 oyina okusooka n'omuyisa mu preparatory school n'omutwala mu kindergarten n'ayingira P1, P2, P3, P4, P5, P6 n'atuuka mu P7 n'atuula n'agenda ku level endala. Nye tulowooza nti olw'okubanga okimanyi nti omwana ono alina okutuula P7 bunaawe kantandike musomesa bya P7 ng'akyali mu preparatory munoomubuusa preparatory n'otandika omusomesa ebya P7 olw'okubanga okimanyi nti agenda tuula P7. Si we bibeera. Kyonna eno revolution bwetyo bweri. Toyina zetwali tulina nga tugamba tugenda kanoonya tugenda kakuuma tugenda kanoonya tugenda kalonda tugenda kakuuma then wakabba tukabanje tubuzaayo kemu zaali kemmeka nya olunaku olwaleero tubuzaayo emu at what stage enoke ogenda okugifunira okigira zino zonna zaali stage njagala mujjuke ntwalinako ne stage abantu nga bagamba tetudda mu kalulu nga balala bagamba tuyina okukagendamu. Okitegera ekintu ekyo ne tukayingira nga tulina Kenya kati twasigazeemu kati neno kemu okugituukamu keziri ennyo okuzimaliriza zaggwera kuki kukakuuma kubanga twali tulina option nti wakabba tugenda kukabanja kati zirike esatu zaggwako stage zaazo zaatutwalira emyaka egi etaano kubanga era nemweyo stage mulimu abagamba nga tugende twekalakasi mwalamu ebintu bingi mwali musimanyi economic shutdown nga mulimu march to parliament mwalimu ebintu bingi nnyo ebitatu yieldingira wadde okitegera ekintu ekyo byalimu. That wasn't the stage nga tulina okusooka tuggalewo democracy then to activating human rights. An uprise ye last stage of the human rights gye tuliko ke esembayo yegenda okuggalawo kino. Mulina okukakasa nti okusituka temugenda kudda mabega kubanga senga munaasituka ne mudde mabega babeera babawangudde. Yensonga lwaki waliwo ebintu ebisookebwako ebirina okukola nabagamba nti revolution eno buli weekyusa shift bweti tuddayo ku square one tufuna ekintu kye bayita square one yeetya ye revolutional shift. Wobazeeyo ku square one oyina okuddayo gye byatandikira. Eno revolution ebadde ne stage satu. Esooka birth of the revolution bagizaala batya. President yava kuba MP n'agamba nzija kubwaki kuba president ne tutandikirawo kukunga bannaffe ne tubakunga ne tutandika okugenda mu byalo eri nga
tunoonya tugenda tumukungira tumugamba ajja nga tukutte posta yali eriko enkofiira nga ataddeko bereti nga posta nga tukunga abantu kyona ajja kuba president. Kati ku stage eyo okugwa twagenda mu kalulu ka 2021 n'akabba. Eyo stage ye yakugulirawo revolution n'etandika, the birth of the revolution. Era revolution eno yatandika olunaku lwe yayimirira ku kooti n'agamba kati omusango ngutadde mu kooti y'abantu n'etandika. Kati kweyo square olonga tukuddewo stage ey'okumeka ey'okubiri nkugambye eno revolution erina stage 3 nga tukuddewo stage ey'okumeka ey'okubiri. Ku stage ey'okubiri eno tuddayo era ku square 1. Square 1 yeetya twali tulina okugenda okuchallenginga bapolice makers okukakasa nti ku luno they are going to intervene kubanga olwo tuba tutandise democracy kubanga eno erina principle kwetambulya. When democratic avenues are blocked to activate human rights, tuza activating tutya eno nayo stage ngenda gibasomesa kubanga nkugambye ziri stage 3. Kati nkusomesa yakubiri eyo nayo nga yaggwa. Kati olwo tuyingidde stage eyadidinga ku birth of the revolution kyava ku omusango guno baali babbya akalulu. So twagende ewa Alfonso Winyiddolo n'atwaga ntagenda tuwa justice ne ba justice sasiro ne byatukawo sijja biddamu mwabirimu okitegera ne tugulawo stage eno. Stage eyo twatandikira kuba police makers nga twagala tufune ekintu kyetuyita intervention to challenge democracy nga tubabuza democracy wati wakola. Wetumala okubafuna bulungi nnyo twaddayo ku kintu kye bayita mobilization ne tuddayo nga tukozesa kemmeka olwo nga tuguddewo stage ey'akalulu nga tukozesa keziri 4. That was popular mobilization oba mass mobilization. Why were we mobilizing? Nga tugamba bannansi mujje mu kalulu. Era akalulu ako kubanga tino twali tumaze okumuwangula mwalaba international intervention ekitali mu ka 2021. Kamera za CNN zaaliwo, eza BBC zaaliwo, buli international platform yaliwo. Olwo tufunye ekintu kye bayita international intervention. Wetumala okukifuna then omwami ono wetwagenda naye mu kalulu yakakasa nti democracy takola n'atufunira military operation n'akuba abantu emiggo n'asiba abantu n'ajjako internet ku luno yagijjako 3 days to elections we yagijjirako okakasa nti tejja kukola kikukola alaga bano ndi emputtunze nnina okitegera mu kujjako internet eyo n'akola military operation. Abawangula bonna n'abajjako obuwanguzi bwabwe n'awaako baayagadde n'akola ekintu kye bayita sanctioned opposition status n'akikola. Kati wamalo kikola ekyo nti already twali tumaze okuleeta bano ba police makers aba democracy tenga tumanyi nti mu democracy omwami ono mwayitira okufuna sente. What do we do? Bakugamba when all democratic avenues are blocked for a peaceful transfer you activate human rights. Kyogezaako okukola you activate. Kweno stage to activating human rights yekemu gye tusigaza eyoke egwa mu kintu kye bayita human rights protest weegwa. Kati protest eno nayo togenda keera bukezi kumacha mbosituke si bwe bibeera waliwo ebintu byosookamu kubanga nkugambye nti eno protest nzize nkulaga nti ebintu bino bye tuzze tukola always bibadde biggalawo stage ezizino birth of the revolution twagenda mu kalulu ne tujja closing the democratic avenues twagenda mu kalulu naye nga tetunakagendamu waliwo ebisooka okukolebwa. Neno stage gye tuliko ey'akabanje eno egwa mu kintu kye bayita protest which is human rights naye waliwo ebisooka okukolebwa. Ekyo bannayuganda bemweteredde ku pressure. Situka musituke mujje mugende mwekalakase uli akoze kino buli kintu kye mulabawo kyonna mulowooza it is an avenue for you to do an uprise. Oshigera eno revolution zino zikona obanga tozetegekedde tosobola keera bukezi kumacha stage wakagigulawo. Oshigera stage wakagigulawo ate otugambe mwate gwogendeddewo kakati gwe Afro ali waneno wa P2B atugamba muno tuli mu actions ekyakabaka mwakozeewo ki omanyi nabagamba eno infinite class watuulawo bagezi bokka bannange mwoyo gwa ggwanga ataddeko obwongo bwano oba tobusobolawo gende wa mwoyo gwa ggwanga otuuleeyo please mutuule wa mwoyo gwa ggwanga waba ataddeko bino byensomesa bya bagezi bokka please
addamu okukola bikomenti ebyo mu blocking agende wa Mwoyo gwa Ggwanga atuule eyo yababeera buli omu ayina waatuula abentegeera entono mwina we mutuula abaddako mwina we mutuula wano w'abagezi bokka so mbadde nkusaba wano biba bikususe byensomesa gendako ewa Mwoyo gwa Ggwanga otuule mu discussinge omutemu Rwanda yo bateereddeyo topic ya mutemu so mugenda mu discussinge omutemu bino ebyange byabalalamuko Ukitegedde ekintu ekyo nsaba busabi bannange sikulagira addamu okuteekawo kikomenti ekyo mu mbulokingire yes block agende wa Mwoyo gwa Ggwanga tujja mujjayo ngeri eri wawedde kuba kakati eno stage gye tuliko wano wo tetugenda we are not going to tolerate nonsense so live eri kweri yes genda keri otuleyo in fact saba n'akatebe ogenda oteese thank you wama mu Uganda mbadde nkyabagamba wetuduka kweyo stage tetugenda kera bukezi kumacha tugambe nti tugenda kusituka bana Uganda mugende musituke nedda what do we do tuyina ebintu byetusookerako ddala for example tuddayo bupya kubanga tukimanyi nti nno senga democracy alinyirirwa tuba tulina human rights si muno mulimu ebintu ebibeera bikoleddwa ku bannansi as a result of democracy kati kweno stage human rights were defending the democracy atya Alex Waiswa mufumbiro ne banne abali mu komera nga batugasseko ne General Brutek naye bamutututeko ne bamuteekako ebisango byabwe n'okubba radio call omwana omutoyo mbuyabye radio call okitegera ne bamuteekako ebisango ebintu ebyo babibateekako as nga ekisango kino bakijja ku participating mu democratic avenue okitegera bagenda mu kalulu which is mandatory akalulu kakibakakatako okitegera kibakakatako kubeera mwaka akalulu naye bo babakwata ne bateekako emisango egitaliiko kati tukozesa avenues kubanga bakugamba nti senga amateeka g'okubutaka bwo gagaana okudefendinga you activate foreign policy zino tuzigenderamu mu human rights tetuzigenderamu mu democracy but it is as a result of violating democracy ne tugendera mu human rights kati wano wetugambira bannabyabufuzi nti amateeka gakyakola kubanga tubadde tukayana nnyo nga tulinawo zi debate emabegaawo mwe muvuma abakulembeze omanyi bana aba P2B abatuuleyo kwa live genva okwogerako n'obulala womasinga okutegeera nga atandika gamba wavumye naye nga tasobola kukuchalenjinga yes tasobola kukuchalenjinga ejjo twabakyaliddeko aba infinite class mu kulikeeyo gye twabadde ndowooza mwakirabye basobola okunvuma nga siriiwo ne boogera byonna bye basanze naye olunaku lwe banfeesinga bwe bati lwe bakakasa nti ndi kirooto kya ntiisa so mukulikeeyo mwenna ababaddeyo mwakirabye nti we are standing they only abuse but they cannot challenge us that is what they can do okitegedde ababaddeyo mwenna mukulikeeyo abamperekeddeko nga tubakyaliddeko ffe tugenda ne tubakyalira okubalaga nti mukyali bwana buto kuffe naye ate ffe tubayita wano tebasobola kujja waki tebasobola treasoninga tebasobola okitegera basobola okutuvuma nga tetuliyo n'akuvuma ne balikodinga ne bamuwa akatebe naye olunaku lw'omufeesinga one on one bwati w'omulaga nti bulijjo byogera bya kisiru yensonga lwaki ngenda ne mbakyalirako okubalaga nti nno bakyali baana bato nnyo mweno revolution so mukulikeeyo mwenna ababadde ejjo yes tujja kubanga tukola bwe batyo tujja kufunangayo akadde tugende tubakyalirekokko tubalage nti nno mu kino ekintu ebintu tubitegeera nnyo okitegeera ekintu ekyo katweyongereyo nti wetutuuka kweyo stage olwo nkugambye tuba tugenda ku activatinga events ezisooka zeziriwa tuddamu ne tu activatinga foreign policy eno ku luno wetuba nti nno tugenda kujja activatinga tukola bwe tuti kweno stage ya human rights kugambye tubuzaayo km bweti gye tubuzaayo kati wetuba tugenda ojja activatinga tukola bwe tuti tuddayo buto ku square one kubanga tukimanyi nti eno revolution it is 100% foreign policy nkiddamu eno revolution eri 100% foreign policy tebaddamu ne bakusiriwaza nti eno erimu domestic policy ejjawo events but it is 100% foreign policy lwaki wotunuulira ekintu kye bayita democracy n'otunuulira ekintu kye bayita human rights that is a colonial administration system in the shaping
fete twalina bino bana bazungu be babituleetera ebyakalulu bonna be babireetawo kati tuddayo eri ne tubagamba kati demokrasi wamwe takyakola mubadde mugamba ki kugambye tugenda ku kabanje kye tuliko tugenda ku kabanje it is democracy and human rights not human rights and democracy democracy yasooka then nogenda mu human rights so it is democracy and human rights when democratic avenues are blocked we activate human rights oshekera nenga tuza activating tutya tudamba policy makers since banene bali basayininga endagaano zino okuli Royal Charter esawe no bagita Commonwealth Charter nga Robert Amsterdam mwe yayitidde okutwala Uganda mu kakiiko ke bayita CMAG Commonwealth Ministerial Action Group nkugambye akabinja ako okalaba akabinja ako tukogerako bwogezi ne mulinde mwezi gw'okutaano mugenda kulaba tab kamalo okwerayiza mulinde mwezi gw'okutaano mugenda kulaba tab akabinja ako mugenda tegera kiche kakola mugenda tegera lwaki Zimbabwe yasindika sente ku wilibalo mulinda akabinja ako mugenda kukalaba wedo musango bagutaddeyo dda tulinda mwezi gwa kutaanaawo mugenda kulaba fire tubuzayo ndoza kati weeks nga 2 ku 3 tejikyawera myezi gyali myaka ne tudda mu mwaka ogwali omwaka gwafuuka myezi ejali emyezi gwafuuse mwezi kati ne tudda kuzi week mugenda kulaba tabbu mwezi gw'okutaano as a result mugenda kulaba illegitimate government we bagiyisa illegitimate government yensonga lwaki ffe tukyalumye n'ogwagulu tugamba tetuyina kubawa leader of opposition kuba senga tumubawa tugenda kuba tukkiriza that is called accepting the sanctioned opposition status we bakiyita omwami ono yatuwa ebirabo n'agamba kati Joel Ssenyonyi honorable muwadde akafooke akenakawa honorable Shamimu Malende muwadde obwa Kampala Lutamaguzi gwe ondabisa nnyo akafonka kujjeko Lewis Lubongo yoli w'amaanyi nnyo gwe sekretary general w'ekibiina nga kujjeko Alex Waiso amufumbiro musibe baamulonze ajja kuvaayo nga munene nnyo akafonka mujjeko Kaija na ngundi Kaija nkamujjeko naye okitegera Katongole Julius Miransanafu akafonka kujjeko kati nalonya yawo abanafu n'abubawa ekyo kintu bakiyita gifting oba accepting the sanctioned opposition status Teri wa National Unity Platform yawangudde kifo kyonna nkiddamu munna Uganda tebakusiriwaza Teri wa National Unity Platform yawangudde kifo kyonna kyalimu leero Teri wa National Unity Platform yagudde ku kifo kyonna taliyo akalulu tekaliyo omwami ono yayina listi ye n'agamba ono noono mubawe ono noono temubawa byali olokolo tebakulimba nti twalina akalulu tekaliyo ekyo tebakikulimba Honorable Joel Ssenyonyi teyayitamu banakawo abantu benakawo West tebamulonda that position was sanctioned to him or gifted to him by Yoweri Tibuhaburwa Museveni Honorable Lutamaguzi Semakula tagwanga mu kalulu teyagwa mu kalulu Kansole Lewis Lubongo ya Misa Kabanda tamuwangulangako ekyo tebakikulimba wabula ki tetwali mu kalulu kati twagala tulabe leero bano bakkiriza ekirabo Museveni kyeyabawa then bajje batugambe nti bakolera Museveni kubanga engombo egenda okukkirizibwa eba egenda kuvaayo senga bakkiriza akafaako ke baba buli omu ka gift yako senga akakkiriza kitegeeza bulijjo batwogerako mbutukolera Museveni bibeera bituukiridde kubanga ki tubeera tujjuziza the legislative wing of this dictatorship nti parliament erina side mmeka 2 opposition ne government opposition ebeeramu omuntu asinziza numbers mu bana abalala abatawangudde kakati obufo we batuwa tugenda kubukozesa okulegitimizinga just watch the space nkugambye Teri wa National Unity Platform yawangula taliyo Teri wa National Unity Platform yagwa taliyo it was a military operation wabula olwokubanga ayagala okugayizinga okwefuula nti ye democrat aleta gundi eri n'agigira n'akulaga nti ne bano okay Kyagulanyi yabadde owokubiri era yalina ne ba MPs abangi yinze nali agent wa Shamimu Malende honorable yafuna obululu obusoba 3 bamuwaako 2 ekyakikola atya Kampala Central ndi Honorable Shamimu Malende yawangula buli constituency mu Kampala yagiwangula kati nga toyina ngeri kijjo osobola kakasansi nti Misa Kabanda
yawangudde Lewis Rubongoya nga Woman MP yawangudde mu ekyo ekitundu nga tosobola kakasa bwe tunajja mu Naka wa East je batugamba nti Alex Waiso Mufumbiro bamuwangula nga Shamimu Malende yagikubye landslide kachobula bakwata obululu wa Shamimu Malende ne batandika okubusala nga babesinga ku result ze bagala okukozesa ebifo bye bagala okubba basobola okendeza numbers. The same applies ku presidency. Abantu bona balonze Shamimu Malende gojjotya n'otugamba mu Kampala wawangudde Kyagulanyi. Owe buteke bakozesa nga bagala okugayizinga obanga befuula nti bo ba Democrat. Naye ng'ebifo ebyo buli sanctioned bye biri bye twabagamba nga nti bampuuga bano bayinanga listing nga nnene nga bagikwata ne bawandiika nti kaakati ono yagenda okuddako ono no ne bagiwaayo mu Electoral Commission. Bwe bamala okugiwaayo list babeera bagimanyi era awo wennyini bawe ifo kyobulaba omuntu abeera mu kafo okumala emyaka 2 nga tavaamu nga ne mbate mwamulonze ngera sitirwa ajja ebyo ebifo babiwawanga buwi kyovolaba kati essaawa eno bafiirawo ku system eno okusigalawo weebuuza abadde mu opposition nga olunaku olwaleero omu ali Kyankwanzi ono nono president wa DP ekibiina ekyasinze obukulu mu Uganda okitegera ali Kyankwanzi naye banga nona abadde mu opposition era nga alina abaka ba parliament booteekayo tulina abasajja bawipoto tukoto bamukasambidde okitegera ebbanga lyonna abadde omwaka akafu ng'akulaga nti nze mpangula olunaku olwaleero ayogera ludicha naye nga opposition ngokyo kwegattako opposition eno eriwo bakyuse gavumenti then akolaki akulaga nti ate alwanyise eno opposition eriwo gavumenti yesigalewo embi gyakugamba nti mbi nti Museveni mubi yes tukkiriza Museveni mubi naye yabagaggawaza at least mumusiimeko ku lwekyo okitegera kubanga abagaggawaza nga munange teri asobola kujja kubayitamu buli mwaka ku mwaka akolaki abawa ekyo babadde bakiyita sanctioned opposition status bibiri bye nabasomesa mu benatandika nabo ne nkugamba ti mu Uganda muno temubeeranga mukko kalulu tekabeeranga mukko kano ke kalulu akasoose oshegera ke kalulu akasoose Museveni tamanyi ngeri ki gye bagira mu kalulu tabimanyi wabula mwaka gwa 2005 nga tuyingira mu kintu kye tuyita multi-party system oshegera nga tuva mu movement system ya creating opposition yeyiye era no bwetwe badenge kula kugoberera awe tubuliza national unity platform tugenda kukola biri ebyo abali oba tukyukemu awo gwayagala answer okyusa bukyusa maaso nolaba revolution leader kyakoze ekyo kye nyini kiyakola buli omu kyayina okukola okitegera ekyo kiyakola buli omu kyayina okukola no 1995 it was a constitutional amendment naleta constitution eyiye mwatufugira era tebagenderawo mu kalulu okitegera electoral and political parties and organizations act bagikola mu 2005 nga tuvudde mu kalulu ako njagala ojjukira akalulu ako kwaliko basi n'akanyonyi nga bagamba either tugenda multipartism oba si kyekyo tugenda kusigala